Atugenda mu nsonga z'Ekkongo kuba kati zitabuse waliwo gwe bakutemba dia naye amawulire ge Uganda galimba kansooke mmale okulaga obutali mu mativu ensonga eno egende ba organizers bazino award bannange nsaba bannayuganda mwena twekembekembe tujjeko Museveni ono. Museveni asize emizeeje mu bantu agisizeemu mu baana abato. Mulaba akalulu kano kansooka okubeebaza bannange mwe munfudde kyendi. At least my work is recognized somewhere. Our class is somewhere recognized. Infinity class baju recognizinga oshegira a nomination is a win kubanga banje abaliko nga tebaba denominated oshegira naye aba infinity class at least twafunye ka recognition okulaga nti tofali teka kugwanga lyaffe likola appreciated. Thank you very much the organizers. Thank you mwena abanonze naye obutali bumativu bwange bwe buno bwennina olulala tutekeo awards zino tugambe teri kugulirira terimu. Then n'ekirala we mundabanga ndine inspire bannange temunteekanga mu category ya inspire wange. Up top boss ya inspire wange nabadde ngenda kuba wangula bonna nabadde ngenda kuwangula. Up top boss omuyayo era awards zino ezagiride nga nze mbala ebyanga nino obulwa 50 up top nga bonna bali mu 10 nga mbatwala. Omuyayi up top kyakoze mu kimanyi yagambye nti oyo mwana gwe na inspiring okutandika okwogera ebintu ebyo ansinga atya yasindise amasimu ebikumi bibiri n'asindika mu ggwanga lya Rwanda yasindise amasimu 50 n'asindika mu ggwanga lya Congo amasimu 10 n'asindika amasimu 50 mu Uganda n'agamba abantu banteekeko ekibuli n'ebifo ebisatu ebisooka nneme kubifuna naye jjukira nze abadde abakulembedde omuyaye yankozeko campaign kye bankoze bankubya akalulu. So ba organizers ensonga zino okubeeranga free and fair temunteekanga mu category yemu ne up top kubanga yagamba omuntu gwe na inspiringa atanda ebyatya naye nga respect my people them he's the best man kubanga nange inspiration najijja kuye ate nga kyabadde kiswazanyo yabadde mutuufu okuteeka mu sente naye olulala menta wa inspire wange temuleetanga kuteeka sente mu kalulu okitegeera nze munteeke mu category endala naye mumuteeke yekka aleme kwonoona sente kubanga nange nabadde era nja kukwata award njimuwe kubanga nfuuse kino kyendi olw'okubanga ye ne ba kingmakers. These are my supporters abakomentinga abalikinga n'abasharinga. Because of you at least I'm recognized. Thank you very much. Ate nange mbalayirira sigenda kuva ku mulamwa buli lunaku ngenda kuba updatinganga ebyo bye batabalaga nja kusomesanga revolution kyechi to keep us strong. It is the hope that keeps us alive for God and my country. Respect. Akati omwami ono Muhoozi Kainerugaba ono amawulire ga New Vision mugenda kwogera ddi ku mazima Uganda baba complainingako ne mu foreign police muzeera mwebe wamu okitegeera ekintu kino muna Uganda Muhoozi Kainerugaba ekyamututte mu ggwanga ly'e Congo yendagaano egenda okusayiningibwa ng'ennaku z'omwezi 27. Amawulire gano gasooka ne gabagamba ne NBS ne bagamba nti bagenda kukola simanyi historical agreement wakati wa Congo ne Rwanda ne bagamba babalimba era ne bagamba nti mu mwezi guno gwennyini gwe tulimu bagenda kusayininga endagaano emaliriza akamanyiro ka Kagame ne Museveni mu ggwanga lya Congo. Museveni ono nga amaje ga Uganda CDF ono yagakulya era yabadde nga agasindikayo okola ebikolobero mu ggwanga lya Congo. Kakati omuyayo ono bamuyise okumusayiningisa endagaano obutaddamu kulaba uniform ya UPDF oba fulaga ya UPDF ku ttaka lya Democratic Republic of Congo kubanga first rule eri mu ndagaano eno egamba sovereignty, territorial sovereignty. We bagigamba muyina okuwa respect sovereignty y'omuntu teri kuddamu maje ga Uganda kusalimbira mu ggwanga lya Congo. Kyekyayisiza Muhoozi Kainerugaba ono Kaine Walagi kyekyamuyisizza we yatuuse mu ggwanga ly'e Congo yabadde ayagala kusaba bwa security nga wakola mu AMISOM yabagoba naye njagala mujjukire babagoba mu AMISOM ne bagiwa Kenya. Museveni ya manipulating ani Ruto kati banna Uganda abafa mu Somalia baliyo nga baasikali kakati yabadde ayagala nti era amaje ga Uganda gasigale nga bani nga baasikali mu ggwanga lya Congo ne bamugamba mukulu endagaano egamba mufulume Black Water to take over. Kakati Tshisekedi n'amugamba muzzukulu tonja Samira okyegera ekintu ekyo wano abaana bawazalendo bamanye mundu kakati bajja kuyiga obwajja kola obwasikali nga bakola ne training. Omuntu asinga obutagala Museveni ne Kagame bamuyita Tshisekedi Felix Tshisekedi
tayagala Museveni na Kagame ku bibi bamukoze nzize ngambi balaga okuli okutta abantu be Kongo okuli okumutinkulira obuyekera okuli okubba ebyobugagga bya Kongo nga n'ebimu bakyatubanja ne kaakati Tshisekedi tayagala kumanya njagala mutunulya Tshisekedi watunula we mumala okusayininga agreement nga asanyu mwekwatako mu ngalo nabadde nsubira nti no Kagundike mugenda okufulumya nga beekutteko mu ngalo naye okumanyanga muli basirwa aba New Vision era namwe kye mwakoze kiragira ddala tewali nkwatagana we mumala okusayininga agreement obeerawo handshake lwaki temwatuwaddeyo moment these idiots Museveni ne Kagame okuddamu okulabibwa mu ggwanga ly'e Congo okutuuka endagaano esayiningibwa nga 27 then njamba buli addi wegenda okubeera mu effect otegera wegenda otandika okukola Blackwater yeri mu control nabagambye wekiva e Congo wano kijja Uganda nkiddamu munda Uganda njagala weetegeke tugenda mu protest vote respect abavubuka be Uganda respect president yabawadde omulimu mu kulya task force yaki yakukanoonya yakukalonda yakukakuuma yakukalanja senga akabba tugenda kukola nga abaana b'e Congo ate nabagamba nti abaana b'e Congo bo bakutte na mundu bawazalendo ba people power b'e Congo bakutte mundu fete tugenda kukwata mundu kubanga tuli ba civilian mugenda kulaba ekigenda okuddako olaba n'abawumba tuutu basobodde obbajjayo kubali abadde ne mundu kubanga under UN Charter group webeera ne mundu n'ebyokulwanyisa kyebakola ba empowerings naye ku luno embwa bazijjeeyo bagambye Tshisekedi ebyokulwanyisa parkinga abantu abamu basooka ne balaba Tshisekedi ono nga atasaanidde atasobola namuga ebyokulwanyisa byolina lwaki tolumba n'obakuba naye nga Tshisekedi abagamba no American foreign policy in play nakugambye policy eno essaawa eno yereetedde owa Iran ebizibu Omumerika amugamba sign the deal wamugamba batugenda kukuba tukozinga regime change wamugamba Congress report a shaping American foreign policy yamaze dofuluma ku Museveni tukyagisoma naye n'ensonga yo wetaga updates buli kaseera kubanga amawulire ga Uganda gatandise balimba agreement yo Congress report tukyaginera tujjajiddako utegeera katusoke tumalirize kino kati obuyaye buno ekikubya Iran kyennyini kyekigenda okubya Museveni kyennyini tekigenda okumuwujjisa ekikubya Iran kyekyamujje mu ggwanga lya Congo kyennyini kwesiriwaza kumanyira ndagaano z'abano ate alaga nti agenda mu BRICS we shall see Museveni nabagamba si agenda okusooka under the leadership of King Charles Museveni akwate Commonwealth state agifuule communist state bajja kukuba ate nabagamba nti bano abataano bo babeera mu games zaabwe kufunirako kati BRICS yasayiniza endagaano ne Uganda then kati babale Museveni bakasuka embizi ebweru okitegere ekintu ekyo babale omukasuka tudde mu police y'Omungereza then ife bana Uganda ekyokukola tukimanyi tugenda kugoba Russia ne China fefe nyini tugenda bagoba then ne bano nabo tulina okulaba tukola ebyo bye tulina okukola okulaba ati nayo police yabwe tugikakkanya bukakkanya ekitegera ubate tusobola givamu tetusobola nabagamba olutalo nze sirubeeramu nja kudduka nfune gye neekweka senga munaatinkula olutalo ku Mungereza n'Omumerika mwagala kukola kintu kye bayita decolonization Museveni kyagezaako kukola era obusungu bwakyo nozambulaba kati kyebumukoze Congo takyaliyo kyebumukoze Sudan taliyo Somalia bamugoba kugezaako kubamanyira nabagamba awo mu Uganda bakabaka aba abakifiiramu Ssekabaka Mwanga Kaabaleego wa Bunyolo Daudi Chwa wa Buganda nesa Edward Luwangula Muteesa owokubiri ye Ssekabaka yasembayo kifiiramu nembaga Museveni takisobola kakati tusaba ku ground yawo kubanga tulina okumanya foreign policy eno reactinga D awo reactinga D example Congo we basi tuse policy ya reactinze we twogerera kati ngenda kuzomweza 27 Museveni tali mu ggwanga lya Congo ne Kagame tebaliyo kyovula kino kimuhozi kaine walaji bakiise kijje amaje gacho okitegera gafulume senga baddamu ne bamukwata bali mu kusayininga consequences senga baddamu ne bakwatira UPDF mu ggwanga lya Congo ekigenda okuddako bagenda batwalanga bayekera senga bakwata nkiddamu senga bakwatira fulaga ya Uganda mu ggwanga lya Congo nga muhoza amaze okusayininga endagaano zino ekiddako bakutwalanga muyekera ogenda kwogera kiriyo Congo akalabba kakyaliyo so muna Uganda tutegeke protest vote we tunasituka okabanja international community is there they have a lot to lose bano be bafiirwe nnyo
okusinga ffe. So tukikoleko. Yes, alright. Oli ku Yugi Update TV kosinzira obanga otuwuliriza gwe yenna atannatweyungako nkutegeeza nti kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kubanga osobola bulungi nnyo otwegattako. Abali emitala w'amayanja mbalamusizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano. Sigenda kubanga nnyongerako wabula osobola okujja mu comment section n'oteekayo endowooza yo n'oteekayo message yo information yonna gy'oba oyagala etambule ejja kubanga etuuka ku muntu oyo gw'onooba oyagala etuukeko. Mbaagala nnyo, mbaagaliza olunaku olulungi. Mweraba.